mugamba muti abalonji abeekuumira ku ssenga ffe 256 era gyendi nga waleekaana munagumirayo bugumizi naye waleeyo akaleekaana kaakati baswitaati bange leero ndi ku baami omusajja eyeenyuuma gwe omusajja ali awo kati ekisookera ddala wekaba nga akasolo kukalibera dino ddagala ly'amaanyi ga kisajja naye liri simple cause nzize nsharinga remedies ez'enjawulo nsharinga home remedies nsharinga eddagala lino habo bye tusobola n'obukodyo bye tusobola okubeera nga tukozesa sikiririza nnyo mu ddagala lino ezzungu lino naddala empeke ezo ez'amaanyi g'ekisajja lwaki kubanga empeke ezo zolaba zirinamu obuzibu ebiseera ebisinga buli bw'ozirilayingako ennyo olinza okuwunzika ng'ate munnange weekosezza oba nga zikuleetedde ate ebizibu birala kale tuddeyo ku ddagala lyaffe gwe wena ng'olebera mu mana oba ng'omukira gwo gulebera bw'oba oyimye ekisookera ddala omukira gwo oguba gulebera ng'oyimye kabeera katini anti tegwereega kumalayo kati ne wegwandibadde nti wegwandyereze gwandibadde gwa inchi 5 ogenda gusanga guli ku inchi 4 n'ekitundu oba 4 lwaki kubanga mutini simple as ABCD so twetaaga omukira ne gwereega bulungi ne gumalayo bulungi nnyo so gwaleberera mu mana ono audio oba eno video oba bino bibyo newobanga gwo mukyala nga gwawuliriza bino abakyala muve mu ebyo ebyokubeera ng'odda ku musajja n'omuscoldinga n'omumalako emirembe gwe nga mukyala wo okozeewo ki naawe osobola okutegekeranga bbaawo n'omufumbira ku bidagala n'omuwa n'omubuulira ekituufu okitegeera ne mutuula ne mwogera ku nsonga y'amaanyi mu ngeri etali yamujajinga kubanga teri muntu akera ku makya n'agamba nze saagala kubeera n'amaanyi ga kisajja oba nze njagala ndeberere mu mana oba nze njagala mbeere n'akasolo katini These are struggles men go through. Nga naawe bw'otakera ku makya ne weesabira kubeera nga tobeera na ng'obeera n'emmana enkalu nabo we bali. So oba omusanze nga kye kizibu ky'alina instead of okumujajinga okumunafuya okumukakkanya mukwasize wamu mugenda kunfunira akatengotenga akatini oba akatengotenga akasajja akatengotenga ako koolaba eddagala lyo ngenda diteekawo wano byebifaananyi byengenda okukozesa bigenda ba bibiri kuba tugenda kukozesa eddagala lya mirundi ebiri eddagala eryo lyolaba oba akatengotenga koolabako ddagala nnyo eri omusajja yenna ddagala nnyo naawe agamba nti nze senga njagala kuzibukula ku musuwa zibukula omusuwa omusaayi gudduka olaba omusolo bwe gwereega ne mukazi wanyu mulagambe kyekyo nalonda bulungi so lizibukula emisuwa naawe gwe ng'omanyi nti gyendi like nina amaanyi gange siina buzibu tekigaana n'ofumbako ku mirandira egyo n'onywako si nti nti nywa kubanga siri bulungi nedda onywako just kwetereezaamu kwerongoosaamukko so ogenda kunfunira akatengotenga akatini oba ke tuyita akatengotenga akasajja waliwo akatengotenga akanene ne wabeerawo akatengotenga akakyala era akanene ke kakyala kati akatengotenga akatini ke kasajja so ogenda kanfunira twagalako mirandira gyako bw'omala okanfunira bulungi nnyo ogenda kunfunira kamunye onunununu wa bulijjo kamunyanyiga amagwa kamunyanyiga mu mbuto lwaki kamunye tumukozesa kamunye aflashinga ebikyafu mu mubiri gw'omuntu naawe omukyalo olaba kati mu abakazi bw'obanga oli muntu atalina bulungi mazzi bw'ova mu nsonga onywa ku kamunye oyo n'akwozaamu kkokko n'asumulula ensulo zo kati kamunye omugaso gwa kamunye akuyambako kwoza muli munda kujjamu toxins mu mubiri gwo prostate erina ebintu byesitula ebikyafu naddala mu abasajja abalwawo okuzinaazina emmana kubanga omuntu azinaazina emmana oba omuntu eyeemazisa ayiwaayiwa ku mazzi kati okuyiwaayiwa ku mazzi ako ku actinga nga ekintu ekirongoosa prostate yo kati oba tokikola kitegeeza prostate yo ebiseera ebisinga eba nkyafu kati g'ogenda kunyamba onfunira kamunye oyo tugenda mugattamu emirandira gya katengotenga akatini bikwato bigatte ebyo bibiri obifumbe ogenda kumbuuza ku kamunye neetaagako mirandira oba neetaagako just bikoola kamunye tumenya mumenye olaba nga bwe tukandula ogundi akava wala kati ne kamunye omenya mumenye teweetaaga mirandira gyako kati obinteere mu seffuliya yaffe teekamu emirandira gyaffe nsaba obinfumbire bulungi nnyo bitokote bifumbe bulungi obinywera weeks 2 ng'onywako ku makya n'olweggulo osobola okusalawo okunywako ekitundu ky'ekikopo tebikaawa kisaaki bikaawa but not kisaaki nti ate kisinziira waliwo omuntu ng'atya eddagala waliwo omuntu nga tatya ddagala bati oba onoonya mbeera etereere bannange okulebeera mu mmana y'omukyala kibi omukazi okwetegekera n'asika enfuli n'akola amatama n'asika omusino ebyo bintu by'omulaba bimenya nga bw'okiwulira kati omuntu yena alina okwetegekera bw'atyo n'omudisappointinga n'atuuka okubeera nga yandiyagadde obeeko ky'okola nga tosobola it is so disappointing
nga bwe mukiwulira kimalamu amaanyi kikooya kitama kinyiiza. So mufube nnyo abasajja okubeera nga tobeera musajja luyongoyongo. Beera omusajja asobola okubaako ky'okolera ani mukyalawo. Beera omusajja asobola okubeera nti at least bw'oba n'omukazi mu nsonga za njabala waliwo w'omutuusa. Naye gw'omanyi omukazi omumalira mu bisambi kittattana respect yo ng'omusajja, kittattanya ekitiibwa kyo ng'omusajja. Oba musajja luyongoyongo oba tolina makulu. Mu bufunze oba tolina makulu, you are just there, you are useless, I'm sorry to say. Ngo just obaka n'omukazi mbuli naye tosobola yadde okubaako ky'omukolera. N'aba n'obwetaavu nga tosobola mutuusaako ku bwetaavu oba tosobola muwa ekyo. Ne bw'oba omuwa ssente, ne bw'oba omugulira emmere, ne bw'oba omulabirira. Naye nga mu nsonga za njabala oba ekituuka mu nsonga z'okwezina mukwano tolina ky'osobola, omukazi kimufrustratinga. Nabaga nti Katonda ffe yatusaasira abakyala nti newe obanga oli mukalu oziko ng'olina ekituli kitini nnyo ng'oli wa Lwazi. Naye olaba n'owa Lwazi bw'afuna amutetenkanya. Kiggwa at least gwe kale naye omusajja guba gugaanye. Omukazi gwo ekituli kibaawo oba kikalu bakiwamu ebyo bayiyeemu ne kigira n'oseerera n'oyingirayo n'omala n'ofuluma. So torelaxinga nnyo. Tokkiriza kubeera awo n'okiiringa n'okitwala mu mbeera bwetyo nti nze sigenda kunoonya ssente. Teweevaako eddagala gye riri. Oliza okubogezezaako eddagala lya mirundi 3, 4, 5 nga lina terikkolera. Naye lino lijja kukolera. Ate tugamba nti banziba bubbi, tewali akubba. Banayize situndda ddagala. Kubanga singa mbyogera nga nditunda mwandigambye, mwabe bamu situndda ddagala. Naye nze nkimanyi nti waliwo kale abafere, naye waliwo abantu abasinga se bafere. Ddagala liboola. Tobuuza nti lino linaakola, genda ku ttale kandula, teeka mu ntamu fumba, nywa. Results bwe zigaana towulirayo akala as long as tebiri allergic gy'oli. Ate muyiga okunoonyereza ku ddagala mu kizibu kye muyina. Ngenda n'ensomesa wano home remedies n'ezinnyonnyola ne mulyoka muwoza. Gw'oyagala muntu agamba funa eddagala, funa emirandira gy'akatengotengo teekamu ofumbe. Gikola ki? Gikuyamba ki? Mugaso ki? Girimu kirungo ki? Ebyo wali obinoonyerezaako. Kwata akafaananyi ako kateeke ku Google kannyonyerezeeko. What are the sexual benefits of this herbal plant? Otegeere bakugamba mulimu nitric oxide, munange mulimu potassium, munaye mulimu magnesium, akuyambako okutambuza omusaayi, akuyambako okudilatinga blood vessels, akuyambako obitegeere. Okitegeera omanye ky'otwala oba omanye ky'okola, omanye ky'onywa. Munywe eddagala basajja, munywe eddagala. Nensigala nga nze Senga Face 256 temwerabira subscribinga, likinga no commenting. Omukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo, baagala nnyo bantu bange abalungi. Nina channel endala eyitibwa Story Hub Uganda, osobola okuyitayo no subscribinga oba ng'olinamu akadde oba nga onyumirwa stories ez'ekisenge kuba tugabanayo obubuuzi bwaffe bwa kikulu kisenge. Mbeera bulungi, mweraba. Yeah.